okuba nti mu kuwunga neera ne beegumya ne bagamba nedda yaliba mwana ng'erinnya balimi Stekeni. Katugende tukole ki? Tukakase. Kitegeeza obulamu bwonna bwatambulira kugenda kukukakasa. Bwe baatuuka mu mubeera eyo, Daddy Shani yakubira Muliisa mukoddomi we bwe babeera, n'akubira ne muganda we Ssempijja John, n'abagamba omwana wange baŋŋambye afudde. Kyali kya nnaku, buli muntu gwe yagamba. Muliisa yakwatirawo essimu n'ankubirirawo, n'aŋŋamba gwali okumpi n'abantu abo banoonyeeko mangu. Ku ssaawa 11 Muliisa we yankubira essimu ng'avuze ali mu Nammanve. Ssaawa 11 ez'okumakya. Bano ngendo bakubira, nkubira Maama Shani nga ngamba wabula sitegeera ntale eri Shama afudde. Be baŋŋambye. Wabula nsanga nalinnya piki, nagenda n'omuvubuka Lawrence nga nange mpulira ebyenda, sikakasa. Mu bumpimpi mu sitoola eno yonna twagenda tukakase nti ddala owaffe afudde, omwana ono afudde. Ye wammwe simulala. Simulala, tewali akyagaliza, naye nga tetukikkiriza. Omwana oyo wakati wano mu mboozi eno yali agenze mu bintu bino nti essomero lyali lirinayo tuwe ye Mombasa. Yagenda ne Roberta sister we, si gy'asomera naye yabajoyininga, ne basasula akasente abaana bagende mu holiday banyumirwe. The boy was happy. Eri Shama n'agenda nadda nga ali happy. Wakati awo teyawummulira na waabata kubanga abaana bano balina anko waabwe bamuyita Uncle Emma, yali mulwadde, ne bagende wa Uncle Emma Kololo, ne babeerayo as a family, bonna abaana tubadde tubamuwa n'abeera nabo. Ng'ali happy Shama, nga talina kya complaininga. Ewa Uncle Emma waliyo kalina. That is in holiday. Uncle Emma ina asula mu flat, nyumba nene ya kalina. Shama bw'aba yali ayagala kwettanga depression eva mu family wakiteyettira eyo. Shama n'avaamu ne tugenda mu holiday mu kyalo nga family ffenna ne tugathalinga. Shama nga tuli naye ng'ali okay. Nadda n'agenda ku Mombasa ku holiday, n'avaayo n'alyoka adda ku ssomero. Shama buli muntu yamusiibula. Shama mu bumpimpi mu bigambo bino wenkwatira wali mu kawaayiro, kuba mbadde njagala kasanga mu maaso. Shama tabadde na bwetaavu bwa ssente. Shama abadde mwagazi wa ssente ng'ayagala nnyo ze yeekoledde, ng'alina culture, saving culture mu ye, kubanga tubadde naye tumulaga nti ffenna tuyitira mu kusevinga bye twagala. Ng'otuuka oba mugenze ku faamu n'agamba Uncle Talent wangi, eyo ente wagigula mmeka, eyo embuzi ya mmeka, eno essimu eri mu ssente mmeka, laptop bazadde be nga baagimuwa agikozesa gye yali ayagala. Kati ssente zino zenyogerako mu saving yali ayagala za game station eri latest. Shama yabadde omuntu afuna pocket money, ng'afuna mu bazadde pocket money amala, n'afuna ku ba uncle n'ajja n'akusibula n'omuwa ekyetaano. Mu bumpimpi abadde agenda ku ssomero ng'ali happy, naye ye mwana abadde atwala ebyokulya nga biwera, n'abitoolako n'abiguza banne, n'akomawo mu holiday ne ssente. Kati ebiboozi eby'essente miliyoni 2 nti yasaba miliyoni 2, yali agenda gula poloti. Takibeeranga nakyo mu birowoozo, era kyekisinga okunuma mu bintu bino nti Shama mu kufa zaagenda owera ssaawa 3 nga ne bode tennatuuka ku mokyale, nga omukyala liitaka gwawaniseeyo nti omwana yeetuze lwakuba yasabye miliyoni 2. Tekiriiyo era tekyaliyo era tekiribaayo.
wabula eno ngiyita diversion okavalinga amawulire okussaawo kozi nti eyaleetedde omwana waffe okufa. Muyina kye musirikidde, muyina kye mutayagala tugamba. Era byonna amawulire gabuuka Uganda ne gagenda eri. Mukyala Lita Kaguwa twagala otubuulira yakuwa amawulire ago. Gwatali mu Uganda. Era yali basic kikwe wayimirira. Wali oyambako kulanga mwana afudde oba wali oprotectinga ssomero. Question mark zijjaawo. Mu story eno njagala okuba nti nawadde njiwanvu yamu. Katono nnyo Mwami Ntale. Tuyinako waliwo ogambidde nti Shama mu holiday yagendako e Mombasa. Eyo tuwa yali ya ssomero oba yali ya family? Tuwa yali ya ssomero lye lyagitegeka. Essomero lyategeka tuwa, sente ne zisasulwa bulungi, omwana n'agenda n'asanyuka. N'akomawo. Mu bigambo okusiibula ewaka eri Shama Sesaazi. Yasiibula basisita be bonna abasinga kubanga asooka mu sisita ye yaddako wakati ne waddako Roberta naye sisita we. Kati n'abaako amuddako wansi mulenzi naye alinayo akalala akatooke akawala bakayita Malayika nga ali friendly nnyo n'akaana nga bw'omanyi omwana omuto nti omukulu omulenzi ayagala nnyo abato abaliwo. Akati eri Shama yasiibula Roshani Sesaazi amugamba Mombasa yanyumidde naye yabuzeemu nkyayagala okola ki kasita ogenda ku graduatinga. We are coming for your what? For your graduation. Roshani asomera Mombasa. Asomera Mombasa International School eri Mombasa. N'amusiibula with a big hope nti alina okudda eka. Mukama yakola bubi. Eyagenda ayogera yaddira mu coffin. Mu ebyo byonna ne tuguma. Nzirayo ku story ey'essomero. Naye mbadde njjawo obulimba buli. Obwaba atambuza omwana yasaba ssente naye nga nkimalayo. Shama bwe yaddanga mu holiday yakomangawo ne hard cash. Olumu gw'ataagenze naye ng'abaako z'akozesaako n'ebintu by'akozesaako ebimumala ng'asobola okukuba essimu n'agamba bampeereze ku byokulya bikoze eki. Naye nga ajjamu ate ye n'abituuna n'obituuna n'afuna ku ssente kubanga obusobozi bubadde we buli obumuwa ebintu byakola ki byayagala. Kakati nze when you say nti omwana yali alina depression from the family nga yaki Shama yali afuna depression ennyumba ye banka yali egitwala. Shama yali afuna depression yali alina girlfriend nti yabadde amulwaddeko oba mulwadde wa kansa taawone kubanga ne girlfriend tabadde naye ku myaka gye. Nkugambye omwana ono abaddemu eddiini nnyo ng'ate awuliriza nnyo bazadde be. Omwana abadde muwulize. Mu bino byonna nga nzizeeyo ku nsonga y'abazadde. Mu kutambula wano nga bavudde ewaka maze obbakubira dadi ng'ali nsambya yakwata essimu n'agikubira headmistress nti headmistress nawadde ndi mu kkubo nzija naye bwe muba mugamba omwana wange yeetuze, bwe muba mugamba nti omwana wange yeetuze, bwe muba mugamba nti omwana wange yeetuze nga kituufu yeetuze. Temukwata ku maiti kanzije ku siini kwennyini ndaba omwana wange nti ddala kituufu yakikoze. Bagirekeyo ng'erengejja bagirekeyo kubanga abamu badde bagamba mbu yaleeta entiisa abaana be baalaba bagamba be baalaba maiti. Bwe baba baalaba maiti essomero ne lijja ne libafulumya. Kakati crime scene ate lwaki mwali mugikwatako? Manye ebintu bino birimu embeera ereetawo nti omuntu waba yeetuze kalichwale abafamire be bamusalayo obwe kiba kyetaagamu kubamba okwo bazimukuba okugoba ekisiraani. Proof ezo zonna ate mwami Muyingo musajja amanye ebya culture
bwe nzijaawo neebuuza ebibuuzo bingi. Ye yabibikka atya? Already crime scene abaana mbafulumizza bavuddemu, musazeewo musale amagezi ng'abazadde bajja abataali nti bali Kabale nti wala kitegeerekeka. Naye abantu abava wano e Makindye nga bajja ku ssaawa ezo ewataali jjaamu, n'amugamba don't tamper with the crime scene, let me find the dead body. We yeetugidde omwana wange nkakase yavuga distance eva Ensambya n'atuuka ku bitaala bya Jinja Road n'addamu n'akuba essimu eyokubiri. Timbeegayiridde bw'abanga mwana wange ddala temuggyaawo mayiti mugireke enzije, nkakase nti Elishama akikoze, nti Elishama yejje mu bulamu. Basajja ekinene ennyo bwe baba baavuga ekinene ennyo mu kkubo, kubanga temwali jjaamu ekiro ekyo, baavugira eddakiika nga wakati w'18 n'abiri. Olwo tuli mu ssaawa nga 10. Kati awo jjukira bababikira mu ssaawa awo nga 10. Tebaakola kirala, beekubako bwekubi, kwambala kufuluma, batuuka esseeta zaali mu ssaawa nga 11, kubanga baali wakati w'essaawa 10 nga ziyingira 11 awo. Naye ate bagamba mwana mbu yeetuuga, mba saagala nakyogera kubanga era sikikiriza nakati, nti ssaawa 8. From ssaawa 8 ekibuuzo kiddayo mpaka ku ssaawa 11 kubanga actually bwe budde baali balinze eki okutegeeza abazadde. Kale ekyo